Sunday. Nina wiki namba. We have a whole week. Nga tweteekera as we prepare ourselves. Overnight egenda okubeera enjawulo. We prepare for the overnight that is going to be special. Wednesday. Bapatana bange. My partners. Bawala bange ne batabani bange. Daughters and sons. Abasiga ensigo yaabwe. Those are sowing their seed. Wednesday you'll come in your altar, prayer altar. Though he is not going to be around with us, he will not be with us. He's going to come on Friday. So when you sing the pulpit, I'm going to appear on Friday. I'll appear on Friday on the pulpit. And the Lord will have fulfilled me, that everybody who will get a blessing, and I put my hand upon them, your situation will not remain the same. In the name of Jesus. The Lord is going to bless you. We want to thank our partners. People have stood. People have stood. But most people got a challenge that are taking back children to school. So we gave them that break. So they take their children to school first. Then we shall return again to the work of God. In Jesus' name. So we are going to put the right of the house of God right. We are going to build the house of God. And even God is going to be so good to us. We want to put tiles everywhere. At least we did the other part. And I see people, they want to sit that side. People who sit there, they even remove their shoes. Because it's looking good. We want us to do it the whole place. The whole place. We want to put every tile. And God is going to bless us. That I know. Whenever you build for God, and even God will continue using it. In the name of Jesus. Everything we do, when you put God first, the Lord blesses you. The Lord provides for you. And He lifts you. Today is the day of praying for the holy water. You who is at home, run very fast. Run very fast. Just run very fast. And come, let's pray for this water. That you are on TV, just have your bottle of water. Today the service is going to be so long. We're going to preach, and then we go to prayer. I'm going to pray for you. I'm going to touch on you. And the Lord is going to stand with you. The service is going to be so long. It's going to be one service but with many things. You who is at home, run fast and find us. If you cannot come, get your pot of water. We are going to be praying, and God is going to bless us. The monthly seed. You didn't have the envelope. You can speak to the minister, and they will give you that envelope, and God will bless you. The Lord will provide for you. In the name of Jesus. Today is going to be a special day. Tell your neighbor the Spirit of God is going to touch you. The Spirit of God is going to touch you. Everything we do, we include God. Even the small thing. The small thing there, the Lord can use it. The reason we pray for water, this water is always a normal water, but when we pray for it and we believe before God, it has many things to do in our life. It sweeps away many things in our lives. God is good. If you don't have the bottle of water, if you don't have it,
Get it. Mukama agenda kuwa omukisa. And God is going to bless you. Tugenda kusaba. We are going to pray. Mukama agenda kuyimirira. And God is going to stand. Mu linnya lya Yesu. Sunday ja. The coming Sunday. Tugenda kubeera wano. We are going to be here. Ne service bbiri. With 2 services. Tugenda kuba ne service bbiri esooka. We shall have 2 services, the first service n'eyokubiri. And the second Kakati service. eyokubiri. So the second service. Tugenda kuba tusabira balwadde. We are going to be praying for the sick. Mukama alina omulimu gw'agenda otandika okukola mu kifo kino. There is a great work that God is going to start doing this place. Nga gutandika Lwakutaano lwa weekend. Starting by Friday this week. Nga gutandika Lwakutaano lwa weekend. Starting with Friday. Buli kimu ekigenda obeera mu overnight. Everything that will be in the overnight. Ekigenda obeera mu overnight. That is going to be in that overnight. Mukama bw'atu agenda otandika otambuza service ya overnight. That is how God is going to start moving the overnight services. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. So Sunday ya week ejja. The coming Sunday. Tugenda kubeera wano mu kusaba. We are going to be here in prayer. Mukama agenda tuwa omukisa. And God is going to bless us. Nebaza bawala bange. I want to thank my daughters. Ne batabani bange. And my sons. Abasiga ensigo yaabwe buli week. Who sow their seed every week. Era abantu badde bajja okundaba. And people have been coming to see me. Ne banfuna. And they have been getting me around. Counseling. Counsel them. Nga bakozesa paasi yaabwe. They use their pass. Ey'okundaba. Of seeing kubanga basiga ensigo yaabwe. Because they sow their seed. Buli week. Every week. So nyongera okubasabira. I continue praying for you. Era nsaba Mukama. And I pray to the Lord. Ayongere okubayimusa. May He continue lifting you. Nsaba Mukama. I pray. Ayongere okubagabirira. May God continue providing for you. In Jesus' name. Mukama mulungi. God is good. So ku Lwokutaano. Friday. Nali njogera. I was talking about. Nali njogera ku bantu. I was talking about people. Waliwo topiki gye nayogerako naye ne sigigenda nnyo. There is a topic I was talking about. I did not go deeper. Leero gye njagala okwogerako. Today that I want to talk about. Mukama mulungi. God is good. Era nabe nazze nsharinga nabo. And the people have been sharing with. Tusaba Mukama. We pray. Ne tumwegayirira. And we intercede. Ne tumugamba Mukama. And we say, God, gulawo enzigi zange. open up my doors. N'okaba n'amaziga. And you even cry tears. N'weebaka wansi. You even lie yourself n'osiiba. down. You fast. N'osaba. You pray. Naye nga mu byonna ky'onoonya. But above all what you're thinking, oyagala Mukama aggulewo enzigi. you want God to open up doors. Bameka ng'ogamba omwaka guno. How many say this year? Nina enzigi ze njagala Mukama aggulewo. There are doors that I want God to open. Omwaka guno omwaka 2024. 2024. Nina enzigi. There are doors ze njagala Mukama aggulewo. that I would want God to Kakati open. nkusabira mu linnya So lya I Yesu. pray for you in the name of Jesus. Nsaba Mukama akusobozese. I pray that may God enable you osobole okuggulawo enzigi so ezo. that He open up those Nsaba doors. Mukama akuwe omukisa. May God bless you enzigi ezo zeggule mu for linnya those lya doors to be Yesu. open in Jesus' Mu name. linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mukama mulungi. God is good. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise God. Come on, saagala obe munafu nga nze wendi. I don't want you to be weak. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama mulungi. God is good. Leero ogenda vaawo n'ekyamagero kyo. Today you're going to live with your miracle. Leero Mukama agenda kukukozesa. The Lord is going to use you today. Waliwo ekintu ekitasuubirwa. There is something unexpected ekigenda okutuuka mu bulamu that is going to happen in your life. Waliwo ekintu ekitasuubirwa. There is an expected thing ekigenda okutuuka mu mirimu gyo. that is going to occur in your work. Wiiki eno This week, Mukama agenda kukukozesa. the Lord is going to use you. Njagala oyimirire ku bigere byo omugambe Mukama. I want you to rise up and say, God, wiiki eno this week, nga mmalako okusaba n'okusiiba. as I wind up my prayer and fasting, Mukama baako ensigo Lord, have a seed gy'osiga mu bulamu bwange. that you sow in my life. Mukama wiiki eno This week, Lord, nsaba ompe omukisa. I ask you to bless me. Wiiki eno This week, nsaba oyimirire I ask you nange. to stand with me. Nsaba I onkozese. ask you to use me. Nsaba ongabirire. I ask you to provide for Mu me. linnya erya In Yesu. the mighty name of Jesus. Mukama mulungi. God is good. Wiiki eno Mukama agenda kuyimusa. This week the Lord is going to lift you. Ogenda linnya ku balabe bo. And you're going to step upon your enemies. Mu byonna ogenda kuwangula. Above all, you're going to overcome Wiiki eno. this week. Mukama mulungi. God is So good. tuli ku nzigi. So we are on to the doors. Tuli ku nzigi. We are on the doors. Ebiseera bisinga Most times, Katonda
God ayagala okuyimirira naawe wants to stand with you, naye ng'akulaba but he sees you. oli mwetegefu. You are ready. Abaliwo ku Lwokutaano nabagamba I told you on Friday, Katonda ayagala okuyimirira mu bulamu bwo, God wants to stand in oba your ayagala life, oyingira mu bulamu bwo or you would want to intervene in your life, ng'akulaba and then he sees nti you, ogezezzaako buli kimu ne kigaana, that you've tried everything and has failed, naye n'agamba nti kati yessaawa. and then he decides to say it's time. Mukama mulungi God is yamuteraga gundi wange, naye n'agamba nti eno yessaawa. And then he says it is time. Akutunuulidde n'akulaba He has been observing you ebbanga lyonna, for all the while. osiibye osabye You weegayiridde, fasted, you prayed, obadde osiiba nga w'osaba, you've been praying and fasting. at the same time Said at Chechim, oteekamu amaanyi you mangi, put more effort, okola, you work, oyagala kyusa bulamu you bwo, want to change your oyagala life, kyusa you bikwogerako, want to change the oyagala history, kyusa kikyoli, you want to change what you oyagala are, kyusa bulamu bwa you famire want yo. to change your family's life. N'atuuka akaseera n'akulaba nti kati okooye, And he reaches the time and sees you're tired. awo naye n'agamba kale That is when he says, kankutikkula omugugu. let me carry off your load. Abaliwo ku Lwokutaano message eyo nagibawa I gave you that message on Friday. lwakuba obuzibu bwa overnight. Because the Friday problem, Kyova olaba nze siri nnyo fani wa overnight, I am not the fan of the nga overnight. sinagenda mugi kino kankibagambe. Let me tell you Kyova olaba this. siri nnyo fani wa overnight. I am not that fan of being in the overnight. Overnight zirina ebizibu byazo, Overnight has its problems. ate zirina ekirungi abasinga kye batategeera. And it has the good part which most people don't understand. Mu overnight In the overnight oba mu kiro ekyo or during the night, ng'ensi esirise, when the world is silent, Katonda yakola ensi eno the Lord created this world nga mu kiro eba esirise. that in the night it is silent. However, Though omulembe guno this ate generation, mu kiro in the night, ensi ereekaana nnyo singa emisana. the world shouts so have noise than during the time. Naye mu kiro ng'ensi esirise, But during the night when the world is silent, ng'obudde when the time temuliemu bbugumu, it has no cold weather, ng'obudde when the weather bukakkanye it bulungi, is calm, naawe n'osaba you also pray ne weegayirira and you Mukama. intercede to God. Kambabulye essala y'ekiro That night prayer, bw'oba ng'oli serious when you're serious with it ng'oli mukkiriza, and you are a believer, ekolerawo. it works immediately. Kati nsaasiramu abatajja mu overnight ne musigala ewaka ne mwebaka. So I pity those who don't come and you remain at home sleeping. Essala y'ekiro The night prayer, bw'oba ng'oli mukkiriza, when you are a believer, osobola n'ogirabako awo, you can see it functioning. osobola n'ogirabako. You can see it. Kyova Bayibuli egamba Pawulo we bali mukomera, The Bible says that Paul in jail, wezawera ssaawa mukaaga ez'ekiro, when it clocked to midnight ekiro at night, ne basaba essaala, they prayed a prayer. ne basaba essaala, They prayed ng'abasibe abasigadde bonna batunula when butunuzi, other prisoners were watching. ne batandika okusaba, They ne started batandika praying. okutendereza, They started ne praising. batandika okusinza. They In fact, started worshiping. tebaasaba, They never prayed. batandika kuyimba, They started singing ne batendereza, and they praised. ne basinza. They worshipped. Gye baakoma okuyimusa amaloboozi, Never they lifted up their voices olw'okuba ensi yali esirise, because the world was silent. amaloboozi ago Those voices gaatuuka reached gye bali baagala gatuuke. where they wanted them to reach. We gaatuuka Where they reached, yonna gye baagasindika where they sent ne them, bafuna response. they got the response of it. Mukama mulungi. God is good. Kakati mmwe abasumagirya mu overnight, Now you who come and slumber, mu abajja mu overnight olw'okuba owulira you okooye, come in the overnight because ne you think you're tutandika tired. okusinza We start worshiping n'okutendereza. and praising. Mwana wa Katonda, Child of God, buli w'olaba abasinza whenever you see people worship, nga batendereza, when they are praising, totuula butuuzi mu katebe n'ogamba simanyi bye do boogera. not just sit and say, I don't know what they are saying. Gegenya emimwa at least gitambule, At least let your lips move. omubiri gwenyenyeeko. Let your body shake or move. Mukama mulungi. God is good. Eddoboozi eryo That voice, n'amaanyi g'oli muteekamu with the effort that you're putting gajja in, kutuuka gye galina okutuuka. it will reach where it has to reach. Mukama mulungi. God is So good. Pawulo ne munne Paul and a friend, we baasinza when they ne worship batendereza and praised, ng'ensi esirise, when the world is quiet, abasibe abasigadde bonna balaba the other prisoners were ne watching. basirika, They kept quiet. bano batendereza basinza, These were praising and worshiping. amaloboozi Their voices ne gatuuka reached wa gye galina okutuuka. where they had to reach.
we gatuukayo when they reached kakati eri gye baloopye so where they have achieved oba eri their gye gatuuse where it has reached, ne baweereza they send response. the response. Kiringanga kuwandikira muntu message. It's like writing a message to a person. Mu abakozesa WhatsApp People who use WhatsApp, n'omwandikira message and you send a message n'agibulutikinga and then he blue ticks then it. naye n'akuddamu. He replies you. Kakati nabano message yaabwe So their message yatuuka gye baali baagala. reached where they wanted. Emirongooti gyaliwo, netiwaka zonna zikola bulungi, All the networks were working. tewaliwo interference. There is no interference at all. Amaloboozi ne gagenda direct Their voices went direct wa gye bagaagala. where they wanted it to go. Kakati nabali So ne bagamba kale ketuddemu, they say, now let's reply them. ketuddemu. Let's reply. Kyova laffe Katonda waffe tugamba nti Katonda addisaamu omuliro. That is why we say the God who answers by fire. So amaloboozi we gaatuuka, When the voices reached, eggulu ne liddamu, the heavens replied. nabo ne baweereza message. They sent Bano their baweereza yakuyimba, They sent a message of singing. n'eggulu nalyo ne liweereza. The heavens sent their message. Bayibuli egamba The Bible says, musisi n'asooka yeetooloola ensi n'ekkomera eryo, and the earthquake surrounded the jail and the world, ekkomera ne litandika okunyeenya, and the prison ensi started shaking. n'etandika okkankana, The world started shaking over. ensi yonna n'etandika okkankana. It started shaking over. Ekikwewuunyisa, Surprisingly, teri kizimbe kyagwa, there is no building that collapsed down. teri ttaka lyabomoka. There is no land that had a crack. Mukama mulungi. God is good. Tewali kufulu There is no padlock yamenyeka that was okugyako broken kufulu ejja. apart from only one. Mukama mulungi. God is good. Okugyako kufulu ejja. Apart from only one. Musise okuyita mu For the nsi, earthquake to pass, abaali ewaabwe nga beebase people who are sleeping, bo baalowooza they thought musise owa bulijjo. it is an unusual earthquake. Naye ono eyali ku kkomera But the one who was in prison n'akwata oluggi and got n'akwata a door, kufulu the padlock, n'aginyeenya and shaked it paka weekutuka. until it was broken. Bano abasibe ne batunuulira ekibaddewo. And now the others looked at what happened. Pawulo ne banne Paul and the friends, n'abasigadde buli kiso yayagala adde ottoloka whoever wanted to escape, ne bafuluma. they marched out. Kakati waliwo abafunye omukisa, So there are those who got an opportunity. batolose. They have escaped. Ne ekibatoloseza bo tebakimanyi, But they don't know the reason why they have escaped. yenna agguddewo ezo enzigi Whoever has opened the door, tebamumanyi okuggyako bano balina amafuta. they don't know him apart from these who have the anointing. Yessala ey'ekiro. That is the night prayer. Mukama mulungi. That is Essala ey'ekiro The night prayer, ekutula bingi. it breaks many. Era olwokutaano lwa wiiki eno On Friday this week, essala egenda kukuyamba okutula ebingi that prayer is going to help you break many mu linnya things. erya Yesu. In the name of Jesus. Mukama mulungi. God is So good. ku lwokutaano nali ngamba abantu Friday was telling people, tusaba Mukama. we pray to God. Omulokole njagala ompulirize. I want you to listen to me. Tusaba Mukama We pray to ne God. tumugamba Mukama, We tell him, God, omwaka guno this year, njagala oggula enzigi. I want you to open doors. Omwaka guno This year, njagala ompa omukisa. I want you to bless me. Actually mu bulamu bwaffe In our life, si buli luggi nti luggale, not every door it is closed. naye ate era waliwo abo But there are people bo nga buli luggi luggale, that every door is closed. ne wabaawo n'abo And there are those nga yes enzigi ziri ennene that the big doors nzigale, are closed. naye ate waliwo buno obutini But obuggule. there are these small doors which are opened. Ekibuuzo kiri nti The question is, buno obutini tubuggale, should these small doors to be all closed tulinde Mukama for us to wait for God wanaggula ennene until he opens up the big doors? wangi, oba Or tukozese buno obutini we use the small doors paka Mukama ng'aggudde ennene. until the Lord has opened up the big doors? Mukama mulungi. God is good. So buli kimu kyolaba mu maaso go, Whatever you see before you, buli kimu ekijja gy'oli, whatever comes before you, Mukama asobola okukikozesa the Lord can use ne it bwe kiba kitini kitya, even if it is small, ne kituuka and it reaches, ne kigaziwa. it expands. Buli kimu kyolaba Whatever you see, ne we kiba ki, no matter what,
buli kimu kyolaba whatever you see, ka object newe kaba kati niwe kati, that even if it is small, woba n'okukiriza if you have faith, Mukama asobola okukozesa channel eyo the Lord can use that channel okukolera ekinene. to do for you the big thing. Mukama mulungi. The Lord is So good. tusaba Mukama We pray to God, gula enzigi zaffe, open my doors, tugulirewo enzigi ennene, open for us the big doors, naye na buno obutini and even the small doors. Mukama asobola bukola The Lord can do it, ne bugaziwa, and they expand akabadde akaggi that which has been a small door akakutwala wansi, to take you down, akakuwa ekitini, that gives you small things, akakuyingiriza ekitini, that earns little. Mukama n'akakozesa The Lord uses ne it, lufuuka oluggi and it olunene becomes a big door, nga bw'oluggulawo that when you open it, oyingira mu binene you byokka, enter into the big portions, si bitini. not small. Mukama mulungi. God is good. So Katonda asobola okukozesa buli kimu, The Lord can use everything, buli kimu everything ekiri mu maaso gaffe, which is before us, buli kimu, everything, newe kaba ka sikaafu, even if it is a scarf, newe kaba even katambaala, if it is a handkerchief, newe kaba even katambaala, if it is a hanky. Mukama asobola okukakozesa. The Lord can Kano use katambaala it. butambaala, This just same your hanky, naye Mukama asobola oteekamu n'amaanyi but the Lord can put their power, ne kalwana entalo z'otandisobodde and it kulwana. fights the battle that you would not fight. Mukama mulungi. God is good. Ebiseera ebisinga Most tulina times, ekibuuzo kye twebuuza, there is a question we always ask ngenda ourselves: kukola ntya, what am I going to do? ngenda kukola ntya, What am I going to do? ki kye ngenda okukola, What am I going to do? ngenda kumalako ntya, How will I do this? ngenda kuyitawo ntya. How will I pass there? Mukama mulungi. God is good. Ku lwokutaano On nagamba Friday, abajja I abaaliwo told the people who came, era ne mbawa example, and I gave them an example, nsobola oyimirira wano ne njogera ne ŋŋamba that I may stand and speak, say, wiiki eno Mukama this week agenda kukukozesa, the Lord is going to use you. ogenda yingiza miliyoni 10. You're going to earn 10 million. Kaakati Now, omuntu nga talina channel, when a person has no channel miliyoni zino 10 mwe zisobola oyingirira, where the 10 millions can come from, okukkiriza kwe kuba wansi. their faith will always be down. Mukama mulungi. God is Ne good. waliwo abalina channel nga just But there are those who have channels, kibulamu bubuzi, there is something that lacks. wonna amugamba ekyo When you tell them that, ajja kukkiriza. they will believe. Mukama mulungi. God is good. Wonna amugamba ekyo ajja When kukkiriza. you tell them such, they will believe. Mukama mulungi. God is good. Mbuliza neighbor, Ask your neighbor, singa nkuwa kano akatambaala if I give you that hanky, kasobola kukola ki mu bulamu bwo? what can it do in your life? Mbuliza neighbor, Ask your neighbor. mwe bakkiriza, You are Mwe believers. You are born bino again. nabasanga mu bikola. I found you doing it. Singa nkuwa kano akatambaala If I give you that hanky, ki kye kasobola okukola mu bulamu bwo? what can it do in your life? Kano katambaala It is a handkerchief. man made baakakola They just made it. ate mukansaba busabe. Mukama mulungi. God is good. So Mukama asobola okukozesa buli kimu. The Lord can use everything. Mukama asobola okukozesa buli kimu. The Lord can use everything. Kano katambaala It is a handkerchief. ka bulijjo. It is a normal Bameka wano handkerchief. ng'olina akatambaala? How many of you have it? Gyayo akatambaalako. Get your handkerchief. Nkwe kano? Kano kange. Mbuuliza munno, Now ask your neighbor, akatambaalako your handkerchief, kasinga akanga amaanyi? does it have power than the one of the pastor? Bameka ng'ogamba akatambaalako kalina amaanyi? How many say that your handkerchief has the power? Gwe twalaba nti nze mma nkozesa akatambaala kange, Let's see that when I'm using my handkerchief, wemmanyi bwakwesumulamba bwe nti that is how he uses his. naye gwe akako kafunyamu n'obugira But yours, you bwoti. fold it and let- Akako tekalina value. It has no value, Naye kano akange kalina value. but mine has value. Naye nga nkasangaawo, He finds it there. oli akaleeta n'ateeka awo. Someone brings it and puts it there. Nkasanga wano,
he finds it on the podium nga bakatadde awo when it is there. kaba tekalina makulu, That has no meaning at all. naye oluba okujja bwe nti But as when he comes nenkwata wano, and he touches there, awo ne kaba ne value, now it will start having value. awo ne kaba ne value. It will have the value. Kakati njaga ombulize neighbor I wo, want you to ask your neighbor, akatambalako your handkerchief n'akange with mine, kaliwo akasinga amaanyi. which is more powerful? Nze akange That my handkerchief, nsobola okukakwata I can get it ne nkakasukira and then throw it for you, ne kakuzitowako and it's heavy. It is heavy. mu kabaka In grabbing it, n'okkirira wansi. you fall down. Akange That kakati is mine. ekibuzo kiri nti The question is, bwakako kasobola okukikola? can yours do it? Mukama mulungi. God is good. Gwakako Your handkerchief, kasobola okukikola? can it do it? Tuli fena. Are we together? Akange nze kasobola. Mine can do it. Akange kasobola. Kati mbuulira gwe akako kasobola? Now tell me, can yours do the same? Mukama mulungi. God is good. Nze nsobola okugamba I can tell you, kwata katambala kange. get this handkerchief, Mukama mulungi. God is Kwata good. akatambala kange n'okwatako side emu And then you hold the other side, nange nenkwatako emu. and then I also hold the other side. Kakati ne mmanya obulamu bwo bwonna. Then I'll come to know your life. Ekibuzo kiri nti wenkwatako The question is, when I touch on yours, naawe osobola okumanya obwange. can you know about my life? Tugezese. Leeta akako. Bring your hanky. Nkwateko ensonda emu nawe okwateko emu. That I touch one corner and they also one corner. Osobole okuŋŋamba ebinkwatako. So you tell me all about me. Leeta akako. Nkuwadde omukisa, leeta akako. Njagala omuntu omu. I want one person. Njagalayo omuntu omu. Muli batiitiizi. Ozze? Kana nkwatako ensonda emu naye n'okwatako. Naye nalina mu kusaba kale. Ogezaako si kibi naye olemereddwa. Lwaki olemereddwa? Gezaako, ddamu ogezeeko. Ddamu ogezeeko. Ani omulala asobola okugezaako? Who else can try? Kino kigenda bayambako bano abaali bagamba simanyi mpeta simanyi lwaki mazzi. The ring. Kigenda bayambako tegeera lwaki ebyo ebintu twali tubikozesa oba lwaki tubikozesa. Why we use those things. Kiganyi. Ani omulala jangu ogezeeko. Sooka otaakako. Nkutte kake. Now he has his. Bwe kano katambaala kiki? Abantu balina obuntu. Olaba? Nkutte kake. Now he's holding his. Nze akange okakwatako. When you touch mine, nenkuwako ensonda emu. And I give you one edge, Sobola okumanya ebikwatako. I can know everything about you. Katambala. The handkerchief. Kakati nze nkutte kake alemereddwa. He has failed to tell me everything about me. Alemereddwa. Mukama mulungi. God is good.
ani omulala? Who else? Mukamulungi gwani mugambo Edward alemereddwa. Amabanja olina mangi kakati nze mutandise kukake ye yalemeddwa kati nze kankimukole. He failed, now let me do it on his. Kale kola boti tata yimirya wali kwata zibiri z'amaaso. Era tulina kyonfunako. Kakati kateke mu maaso go. Kateke mu maaso go boti. No, kateke ku mutwe boti, oguteke boti okate. Olawo ako kake That is his hanky. Kajjeko katolowooza singa nkozesa kano akange oza singa nkozesa kano akange ki ekiyinza obaawo? What do you think can happen when I use mine? So genda tofaayo mwagala ebyobwerere genda sijja kukakuwa. So leero njogera ku Mukama okozesa buli kimu. Today I'm talking about God using everything okusinziira ku kukkiriza kwo. according to your faith. Naawe ng'omuntu And as a human, toyina ky'oli, you are nothing. naye Mukama asobola okukukozesa But God can use you n'ofuuka ekizibu and you become a trouble eri balabe bo. to your Of course enemies. tofuuka kirungi eri balabe bo. You don't become good to your ofuuka enemies. ekizibu. You become a problem. Ate engeri gy'ogenda ofuukamu ekizibu eri balabe bo, And the way you're going to that become is a problem, ng'okoze bye bataagala that okole, is when you've done what they don't want you ng'ofunye to bye do. bataagala ofune. You've achieved what they don't want you to achieve. Nga Dawudi bwe yali yafuuka ekizibu eri baganda be, David became a problem to the brothers, yafuuka ekizibu eri enju y'ewaabwe. became a problem to their household. Si ye mwana gwe bali baagaliza akalungi, That was not a son they wanted good for him. si ye muntu gwe bali baagaliza akalungi. They didn't want anything good for Naye him. Mukama yamuteeka mu kifo gye bali batasuubira, But God put him in the place they didn't nga expect. bo balootayo buloosi. They were just Mukama dreaming about n'amuteeka mu kifo ekyo, And God put him in that place. n'amugamba kati awo wenkwagala. Dawudi said, now, n'afuuka ekizibu. David became a problem. Bayibuli eyogera ku Yusufu Sekalootera, Bible talks about Joseph the dreamer. yafuuka ekizibu eri baganda be, Became a problem to the siblings. yafuuka ekizibu eri baganda He be. became a problem. Bye yayogeranga tebabitegeera, They could not naye obubonero understand what he bweraganga But the nti signs, amafuta ga kitaabwe the anointing of their father, gagenda tambulira mu Yusufu, it is going to move through Joseph. yagenda onunula famire It will yaabwe. redeem their family. Akaseera akanajja That the ak'enjala, coming time of famine, Yusufu Joseph yajja oyimirira nabo, will stand with them. n'afuuka ekizibu eri baganda They be. became a problem to the siblings. So nawe leero So today, w'okkiriza Mukama okukozesa, when you believe oba God oli to mumpi, use oba you, oli muwanvu, oba oli mweru, oba oli muddugavu, whether you are tall, oba short, mwazaalibwa fat, ewammwe muli baavu, whether you were born poverty, Katonda asobola okukukozesa the Lord can use you n'ofuuka ekizibu. and you become a So leero problem. ngenda sabira abantu, I'm going to pray for ogenda people. fuuka ekizibu eri balabe bo, You'll become a problem to your ogenda enemies. fuuka ekizibu eri abatakwagala. You'll become a problem to those who don't want you. Mukama mulungi. God is good. Waliwo ebirungi Mukama byakuwa n'ofuuka ekizibu, There are oba some good ne things God bikufuukira gives you, ekizibu. and they become a problem to you. Mukama mulungi. The Lord is good. Nze Mukama mu birabo byampa,
In the gifts that God gave to me, yampa ekirabo ky'okusumba abantu. Kirungi nnyo naye kyanfuukirako ekizibu. But it once became a problem for me. Oba kinfuukira ekizibu ebiseera ebimu. It becomes a problem. Waliwo wootuuka nga toyagala kuba na maanyi ago nini weekanga ng'ogayina. Mukama mulungi. So Katonda asobola okukozesa buli kimu, buli kimu bwe kasita okiteekamu okukkiriza. Kakati akatambaala ke kaganya okubaamu okukkiriza, aganya okukateekamu okukkiriza. Akange kange that hanky. Mukama mulungi. God is good. So buli woteekamu okukkiriza, whenever you apply faith, Mukama akozesa substance yonna ekwetoolodde. Uses anything that surrounds you. Katonda waba asobola okukozesa akatambaala. If God can use the handkerchief, katatuloga omuntu. What about you? Waba asobola okukateekamu amaanyi gonna. If he can put in more power, kati ate gwe omuntu. Then what about you? Mukama mulungi. God is good. Waba asobola okukateekamu amaanyi gonna. If at all he can put that power in that hanky, gwe omuntu. What about you, a human? Aboluganda leero njaga bagamba Katonda talina limitation yonna. The Lord has no limit. Katonda buli kimu asobola okukikola. God can do everything. Teri kaseera there is no moment nti kikeerezi that you say it is late Mukama okukolerawo. for God to work. Teri kaseera there is no that moment woyinza kugamba nti kiri too late that you can say it is too late, Mukama takyalina kyasobola kukola. that the Lord can no longer do anything. Ne bw'obanga kikeerezi, even if it is late, Katonda asobola okukolerayo. God can work. Mukama mulungi. God is good. Kakati njaga nkozese wotunuulira ekyawandiikibwa. When you look at the scripture, Sadraka ne banne Shadrach and the friends, bamaze okukwatibwa. they have Of been course caught. baasaba Mukama They prayed to God nga tebannabateeka mu muliro, before they were ne thrown beegayirira into, Mukama they nga interceded tebannabateeka mu muliro. before they were put in the fire. Essaala yaabwe gye baasaba, The prayer they prayed, ani ayinza otebereza ssaala ki gye baasaba? who can imagine or guess the Abooluganda prayer? njagala tutunuulire I kino want us to look at this, era njagala oggula amatu go. and I want you to open your ears. Bwe baabakwata When they got nti them, badde basinza Katonda that they were worshiping God, atali wa Nabukaddeneeza the God who is not of Nebuchadnezzar, ne banne bwe baali bafuga eggwanga, with the friends, baasaba essaala they prayed a prayer. ne beegayirira Mukama. They interceded to Mu God. kkomera gye baali In the prison ne where they were, basaba ne beegayirira Mukama. they prayed and interceded. Naye ani ayinza okuŋŋamba But who can tell me ssaala ki eyo gye baasaba? the kind of prayer they prayed? Kakati gwe weeteke mu bigere byabwe. Now just put yourself into the, Okwatiddwa mu kikola, you are caught in the act. okwatiddwa mu kikolwa, You are caught into the act. naye ekibonerezo kyakyo But the punishment, kufa. it is death. Ssaala ki gy'oyinza okusaba? What prayer can you pray? Abooluganda gye muli, Are you there? ssaala ki gy'oyinza okusaba? What prayer can you pray? Ssaala ki? Of course ffenna tugenda kusaba. We are all going to pray. Mukama nnyamba God help me omusango guleme so kunsinga. that this may not Mukama happen. nnyamba God help me, tokkiriza balabe do kunzita. not allow my enemies to kill Mukama me. nnyamba Lord help me, baleme kuntwala so kalaba. that they may not take me to Mukama hunger. nnyamba Lord help me, baleme kuntwala mu muliro. so that they may not take me to Nabo the ye fire. ssaala gye baasaba, That is the prayer they prayed, kubanga bali bamanyi ekiddako. because they knew Olunaku lw'enkya by tomorrow bagenda batwala they are babookye. going to be Ne burnt. basaba ne beegayirira They Mukama. prayed and interceded to God. Mukama tujje mu kkomera lino. God rescue us. Mukama tusumulule. God set us free. Mukama tusaasire. God have mercy on us. Bakoola eddoboozi lya Mukama, They called upon the voice ne of, bakoola Katonda wa bajjajjaabwe, they called upon the God ne of their bakoola Katonda ancestors, wa bakitaabwe, the God of their ne forefathers, bakoola Katonda wa bannyaabwe, the God of their mothers, Katonda wa bakabona baabwe, the God of their ne priests. beegayirira. They interceded.
ne bamugamba Mukama, they said, God, olunaku olw'enkya tomorrow tutwalibwa kufa, we are going to olunaku die. olw'enkya Tomorrow batutwala mu muliro. they are taking us Mukama to leero fire. lwennyini Lord, today kola ekyamagero. do a miracle. Bwe busukka leero If it goes beyond, tetugenda kuwona. we shall not survive. Mukama mulungi. God is good. Kyukira muno mugambye Katonda talina limiti. Tell your neighbor God has no limit. Mukwateko mugambe Katonda talina limiti. Now tap your neighbor and say God has no limit. Katonda talina mbeera watasobola kujja. God has no situation where he cannot rescue Katonda you. talina kkomo. He has no limit. Teri state gy'otuukamu There is no step that you reach ne tugamba nti gwe Katonda takyasobola. and we say God can no longer. Aba aganye buganyi. That means he has just refused. Nina gwe njogera naye wano. Am I speaking to somebody? W'otuukanga mu state When you reach on that state, ng'olaba Katonda takukolera manya kyagaanyi. you see that God has not worked for you, just know it is Manya not, tannakwanukula. he has not yet answered you. Nze nsobola okukuyamba I can help you, naye nina we ntuuka ne but nkoma. I reach a time and end. Katonda ye talina kkomo. Teri state There is no state watasobola kujja. where he cannot rescue you from. Tewali mbeera There is no situation watasobola kujja. where he cannot rescue you. Tewali kifo There is no place mwatasobola kujja. where he cannot pick you Buli out. wamu w'obeera Wherever you ne are, state yonna gy'otuukamu. with any state you go in, Wakeera ku makya n'agamba baasi when he says now, kakati gwe njagala I kujjawo, want to rescue you, ovaawo. you do. Ng'ojja gezaako emyaka gyonna nga For you kigaana. try many years and it will fail. Ye teyeetaaga gezaako myaka. He doesn't need to try for years. Azuuka buzuukusi lunaku lumu He n'agamba just get up one day and say, lwe luno olunaku lwe this nasalawo. is the day I decided. Mukama mulungi. God is So good. baasaba Mukama ne bamugamba ebigambo bino wammanga. They prayed Mukama, and said, God, ekiro kyayo tuli mu kkomera. tonight we are in Olunaku prison. olw'enkya bagenda twokya. Tomorrow they are going to Kakati burn us. kyonna ky'olina okukola Whatever you have to do, olina kikola ekiro kya leero. do it tonight. Kyonna ky'olina okukola Whatever you have to olina kikola kati. do it now. Kubanga we bukeerera Because when it nga comes to morning, tukyali mikono when gy'abasajja we are bano, still in the hands of these people, kigenda kuba kikeerezi. it is going to be late. Tetugenda kuwona. We shall not survive. Ne basaba ne basaba ne basaba. They prayed. Ekintu kye basabira What they are praying for, ekyamagero kituukewo ekiro ekyo. for the miracle to happen At now, least ekkomera lyeggule the prison to open, batoloke bagende. for them to escape. Katonda teyabawulira, God did not listen to them. teyabaddamu. He never replied. Abakkiriza bali The good believers, baasaba paka ku makya they prayed up to morning, nga nabali abasigadde babatunuulira, that other people were just looking at them. nga nabo babatunuulira. They were looking at them. Mukama mulungi. God is good. Ne babatunuulira Shadraka, Misaki ne batandika okwetala amakomera gonna, tukowoola omuliro, tukowoola breakthrough, tukowoola malayika za Mukama, tukowoola ekisa ekyo, tukowoola amafuta. Ne batandika n'okwogera mu nnimi, ne batuuyana ne bajjamu n'amasaati. Bali abasigadde babatunuulira The bati, other people are looking at them. babatunuulira. Nabo balinze balabe Katonda oyo That God asobola obbajja ewabi. can rescue them from that place. Ne basaba ne basaba ne basaba ne basaba ne batuuyana. They prayed and Obudde sweated. bugenda okukya But when it came to morning, nga n'amaanyi gabawedde. when they have no strength, Abatandikidde mu maanyi people started in power. boogera ebigambo tobiwulira, They'll speak bambi words you don't nga understand. basabye They had prayed. naye nga ne kufulu teyeenyenyezaako Even the yadde. padlock has not even shaken. Mukama mulungi. God is good. Essaawa we yatuuka, When the hour came, abasajja ne bajja the men came. ne babagamba kano ke kaseera They told them, this is your time. mugenda kwokyebwa, You're going to be burnt. mugenda kwokyebwa. You are going to be burnt. Ne bawulira They heard. ne bamanya nti kigaanye, They knew it has failed. ne babakwata They got them. ne babatwala, They took them. ne babatwala They were taken. ne babapanga bulungi, And they put them in their good positions. ne bakuma omuliro, And they lightened up the fire. ne babakumako omuliro. They lightened the fire upon them. Kati masekati g'omuliro In the midst of the fire, amazima gali gati,
This is the truth. Essala gye baasaba baagisaba bali mu kkomero. They prayed that prayer in Bwe prison. babatwala obbakumako omuliro When they were taken to the fire, tebaasooka kusaba they never prayed first. nga batandise okugukuma. When they started, Muli bakkiriza they believed oba osanga that all may be, ke babeere abajulizi let them be witnesses. aba Mukama, kubanga bo kye badde baagala What they wanted, kigaanye. it has failed. Banaye kambabulye ku nsi ya Mukama kuno On this planet Earth, twagala okugenda mu ggulu naye tetwagala kufa. we always want to go to heaven, but we don't want to die. Teri muntu Katonda gwawa option There is nobody that God gives an osigala option ku nsi kuno nga weeyagala to remain on earth enjoying n'okutwala mu ggulu eri. and to take to heaven. Abasinga tulonda nsi. Most people will choose be on earth. Ne bano bennyini be mulaba abajulizi The people or those you see abaakubibwa paka kufa who are up to nabo death, baasabanga essaala Mukama, they prayed a prayer, Mukama God, tuwonye okufa, rescue us naye from death. Mukama n'abaleka babeere abajulizi. And God left them to be witnesses. Olaba ne Yesu yennyini Even Jesus himself, akaseera kaatuuka n'agamba the time came and he said, abasajja bagenda kunkuba emiggo these men are bannaayi, going to strike me. guno omubiri emiggo gigenda kunnuma. This body. N'amugamba Mukama, And bwe he said, kiba God, kisoboka if it is possible, nkyusizaamu, change a bit. naye nga si wenjagala But not as I wabula gwe want, nga w'oyagala. but as you Kitegeeza will. yewe kye yali ayagala What he wanted, emiggo egyo n'okubonaabona okwo kwagenda oyita bannaayi the pains and the suffering is going to go through. byandikyuseemu. Bandifunye pulaani endala They would have gotten another mwe plan. balina okulokolera abantu. To rescue Naye eno people. pulaani y'okulokola The abantu plan of rescuing people nga bamukomeredde emiggo, bamukubye emiggo, crucified and being beaten. yatuuka n'alaba nga He reached and he said no. ne n'agamba kola nga weeyagala. And he Mukama ye said, n'agamba eno gye nja okuyisaamu, Do as you want. n'agenda nayo. So nabano ne batuuka ne bamanya The people reached and basabye knew. Mukama They prayed abafulumye okumera kigaanyi. for God to Kaakati rescue bukedde babatutte mu muliro. Now they are taken into the fire. Bwe batuuka mu muliro Reaching in the bamaze fire, obbakumako omuliro, they have lightened the fire. Sadraka agenda owulira Sadrach, omuliro bagulaba, they see the fire, bagulaba ku mibiri they gyabwe, see it on their naye bodies, sikiini zaabwe but their skins tezirina kye zifiiringa. are not feeling anything. N'ababuuza, He asked bannange people, kye mpulira what I'm feeling, kye muwulira? is it the same you Nabo ne feel? bamugamba owaayi, They say, tuliko omuliro, we have the fire, omuliro gutwetoolodde, the fire is naye surrounding tetulina us, kye tuwulira. but we are not feeling Emibiri anything. gyaffe Our bodies giwulira kye kimu. feel the same. Sadraka n'abagamba kakati Sadrach says, essaala yaffe our prayer, Katonda asindise obubaka, the Lord has sent the message. bagenda okwetunuulyamu ababadde abasatu, People who are three, nga waliwo owokuna abalimu abagamba there was a fourth temutya, man saying, nzize fear not, I kubataasa. have come to rescue you. Mukama mulungi. God is good. Kakati mu siteeti mwe twandirabidde nti kikerezi, In a state we would see that it is late. Katonda mwalabikidde, That is when God has appeared. era bwe babakumako omuliro And when they lightened fire, n'abasigadde ba Danyeri ne bagamba ho, the rest and bano Daniel said, tebakyasobola kuwona. these people are not going to survive. Actually ye Katonda yajjiramu ako akaseera The Lord came into n'abalaga nti katuwaali. and he showed that he is now Bano bwe there. bamala okwefiiringa After ne feeling batandika themselves, otendereza Mukama, they started ne batandika praising okusinza. Ababandibadde mu nnaku, people would have been so sorrowful. abandibadde mu bulumi, People would have felt abandibadde nga bakaaba, people would have been nga crying. beegayirira Nabukaddeneeza abasonyiwe, That to plead for batandika Nebuchadnezzar forgive. kutendereza Mukama nga They bamusinza, started praising kubanga and worshiping teri God. kabi kabalimu There is bakolebwako. nothing that is being Bayibuli harmed. egamba Nabukaddeneeza agenda okulengera, Nebuchadnezzar looked at them. abasajja tebasiiriira, The men are not back agenda okulengera, to see. alabayo abantu bana. He sees 4 people. Mwana wa Katonda, Child of ensi God. egenda laba Katonda ng'ali mu mirimu The Lord gy'atambula. is going to see God in your work moving. Abalabe bagenda kuloga The batuuke enemy will akaseera bewitch you. bagambe, They will naye take gwe time tuloga nga tafa, and say we are naye gwe bewitching. tuloga nga The akulaakulana, one we are naye gwe bewitching is tuloga prosperous. nga atambula He is amawanga. moving into nations. Okay, sigala bwoti. Mukama mulungi. God is good. Babateeka mu muliro. They put Nebukadneeza them in the naga ne bano be twokya Nebuchadnezzar said that people we are nga burning, tebafa nga tebajja, they don't die. ate twataddeyo basatu, lwaki ndabayo owookuna? Why am I seeing the 4th person Mulokole, born again? abakuloga bagenda kwebuuza, People who lwaki bewitch you tofa, ask, lwaki tosaanawo, Why are you lwaki not tojja? Why are you not being burnt?
Mukama mulungi. God is good. Bo balowooza baloga omuntu omu. They think they are bewitching one Naye person. nkusuubiza kino okuva na leero. But I promise you Toli from today, wekka. you are not alone. Oyina gw'ogenda obeera naye. It's something that you're going to be with. Mukama mulungi. Toli wekka. Kyukira muno omugambe toli wekka. Ask your neighbor, say you are not alone. Toli wekka. You are not alone. Waliwo yakolera munda mu ggwe. There is that Waliwo who works within yayimirira naawe. There is that who stands with you. Bonna abakulumbagana. People who are attacking, Tagenda kubakkiriza kukola kabi konna. he will not allow them to harm you. Kyukira muno omugambe mulirwana. Tell your neighbor, Tekinnaba kikeerezi Katonda it has not okusumulula. been late for God to set you free. Obudde tebunnakeerewa. It is not late. Mukama leero agenda kuyimusa. The Lord is going to Mukama lift leero you. agenda kuwanika waggulu. The Lord is going to Mukama lift you. leero agenda swaaza balabe The Lord bo. is going to shame your enemies. Mukama mulungi. God is good. So ng'omaze okusaba gino gyonna emyaka, After praying for all these years, omwaka 2024 2024, Katonda agenda kusindikira omubeezi. the Lord is going to send a helper. Mukama mulungi. God is Ng'omaze okusaba gino gyonna emyaka, After you prayed all these ng'omaze years, okwegayirira Mukama n'okoola Mukama After you interceded n'osiba and called, n'osaba, you omwaka prayed and 2024 2024, Mukama agenda kusindikira omubeezi. the Lord is going to send a helper. Waliwo agenda okukolera munda mu ggwe. Someone is going to work within you. Waliwo agenda olwana entalo zo nga Someone is gw'oli going to fight your nga gwe battles weebase as you're sleeping, ng'otambuza bulamu bwo bweyagaza. you're sustaining your life. Mukama mulungi. God is good. N'ekyokulwanyisa Even the kye weapon bakusindikidde, of which they have sent for you, Mukama asobola okikyusa for God can change ne it, kitunuulira balabe bo. and it looks towards the enemies. Nakasukidde akambe Even the one who has thrown the knife, kasobola otuuka ne kakoma wano it can ne reach the kaddayo ku knife sipiidi and it goes back nga on speed, kalumbagana oyo akasindise. attacking the one who Awo has sent it. tuyimirye ne tugamba ko ebiddeyo gye byava. That's when we stand and say back to the sender. Mukama mulungi. Ekyokulwanyisa kye bakusindikidde, The weapon they have sent for you, Mukama asobola okikyusa the Lord can change it, ne kiddayo eri balabe bo, and it goes back to your enemies. ne kiddayo ne kibalumbagana. It goes and attacks your enemies. Ne bakitunuulira ne bagamba ekyaffe kyennyini kye kitukubye. And they will look at it and say that our own has beaten us. Mukama mulungi. Ekyaffe kyennyini kye kitukubye. Our own weapon. Tuli ffena. Are we together? So buli kimu, Everything. buli kimu kye tulaba Mukama asobola okukikozesa. Everything we see God can Buli use it. mbeera yonna ne weebambye etya, Every mu situation, Mukama no matter what akyasobola it is, okubbulula mu mbeera eyo. God can still rescue you, Ne weewunya amaanyi ge, and you get amazed of His power. ne weewunya ebikolwa bye, Be surprised of His ne works. weewunya ekisa kye, Be surprised of His grace. ne weewunya obuyinza bwe. Be surprised of His power. Mukama mulungi. Ekyokulwanyisa kyo kye abalabe kye basindika, The weapon bo that the bennyini enemies send, kisobola obbakyukira ne it can kibaddira. turn to them and then kills them. Gyoba nsekera nnyo abantu abagamba lwaki babizaayo. That is why I laugh at those who say, why are they sending it back? Mukama mulungi. God is good. Lwaki babizaayo? Why do they send back? Lwaki balina empeta? Why do they have Lwaki the balina ring? amazzi amatukuvu? Why do they have the holy water? Kubanga tebamanyi byawandiikibwa. Because they don't know the scriptures. Tebamanyi Katonda waakola. They don't know how God functions. Tebamanyi. They don't know. Mukama mulungi. God is good. Tebamanyi. They don't know. Tebamanyi. They don't know. Leero nkusabira. Today I pray for you. Ebikolimo byonna bye bakusindikira All balabe the bo. curses that they send to you, N'essaala embi ze bakusindikira with all n'amalogo the evil prayers they pray for you, gagenda bakyukira gabasaanye bo bennyini. the witchcraft will go back to them and destroy them. Olutalo The lwe battle badde baagala oleeta mu makaago, which they wanted to lwe badde put in baagala your oleeta family, mu bizinensi yo, they mu wanted to mirimu gyo, put in mu your nju yo, business, in your house, terugenda kujja, it will not come. lugenda kugenda waabwe. It will divert to their houses. Soka weetuulye wansi. Be seated. Omanye entalo zino, You know these battles, ensi
The world, olutalo mwe lubeera, where the battle is, infrastructures, the infrastructures zikosebwa. are affected. Ensi olutalo mwe lubeera, Where the battle is, ekosebwa nnyo. it is affected. Mukama mulungi. God is good. Ebiseera bisinga ensi olutalo mwe lubeera yeeba ennafu. The world or the country that the battle is having is always weak. Lwa Russia ne Ukraine. Remember the battle between Russia and Ukraine. Lubadde lugenda maaso mu Ukraine, kati Ukraine yennyini neeyonooneka yonna. Now Ukraine was destroyed, everything is down. Russia ye ebibuga byayo bitemagana. Russia is well off. Ebibuga byayo binyirira. Their cities are looking good. Kakati mu bulamu bwaffe In our lives, tulwanagana n'abantu. we fight with Naye people. olutalo lwe tulwana tululwanirawa. But where do we fight the battle from? Mbuliza munno, Ask olutalo lw'olina ne balabe bo, The battle you have with your enemies, mululwanirawa. where do you fight it from? Mukama mulungi. God is Gwe good. okimanyi Do you olutalo lw'olina olw'okuba baakuloga, The battle you have because Sebo. you are bewitched. ewo ye battlefield. Your problem is the battlefield. Ejjembe lyakwambala, The spirit came upon kati you. tukozesa mubiri gwe okulwana. Now it affects your body or use your body to fight. Mukama mulungi. God is Mwoyo mutukuvu The Holy Spirit ayingira mu mubiri gwo comes into your body alwane n'ejjembe. to fight with that Ne spirit. buli olutalo olwo we lubaawo But whenever that battle happens, terukuleka kyo ekimu. it won't leave you the same. Kyova tukulaba n'ogweri That is why we see you fall ne there. weevulungula, abamu mugenda okudda mu sensezi Some zammwe of you, when you come back to your nga senses, wenna oliko ebinuubule. when you have wounds all over you. Ani ategeera kye njogerako? Who understands what I'm talking about? Mukama mulungi. So olutalo olugenda maaso mu bulamu bwo, The battle that is happening in your life, wakkiriza balulwanirawo, you allowed it to be fought in your place. kyova olaba ofiirwa ebintu bingi. That is why you lose many things. Amayembe gaasala. The spirits asked, Kambalage kino, let me show you. atakwagala The one who doesn't like mulabewo you, mulina olutalo lwe mulwana ne mululwanira mu bizinensi yo. but you're fighting it into your business. Agisiranya leero, He fails it today, enkya n'ogisumulula. tomorrow you set it free. Naye nga muli awo mu kaduuka ako. But you're there in your shop. Akake His shop, ko or kali her shop, bulungi. it is well off. Gw'oli mu kulwanagana nakyokola, For you're fighting with something kifuluma akaduuka to ako, move out of your shop, naye alwana but also is fighting kisigale mu kaduuka for ako. it to remain there. Ye eriri eriri And bulungi. his shop is moving well. Tuli fena Are we together? kankikuddiremu. Now let me repeat it. Tuli mu kulwana, We are fighting omwoyo ogwo b'ejjembe eri for that spirit lifulume enjuuyo, to come out of your house. n'omulaba alwana And even the enemy is fighting lisigaleyo. for it to remain there. Ne tusaba ne tusiiba, We pray and naye fast. n'ayongera okukola byetukola, naye ng'olutalo continues to do. tuli mu nju But yaffe. the battle is in our own houses. Olutalo gye lukoma okubaayo, Whenever the battle is there, bingi bye tufiirwa. many things we lose. Tugenda otereera tuti, By the time we come back "Ah, to baaba nga gye tuyise, where we passed, nga bye tulabye, what we've seen, bye tufiiriddwa what we've lost, nga biyitirivu." there are many. Naye leero njagala kukusabira, Today I want to pray for you. kaakati yessaawa It is time olutalo for the battle, tulutwaleko mu nju y'omulabe. for the battle to turn to the house of your enemy. Yessaawa It is time. totegedde kyengambye, I yessaawa said it is time olutalo tulutwaleko mu dduuka lya for mulabewo. us to change the battle to Yessaawa It is time. olutalo tulutwaleko mu nju y'abalabe bo. battle to enter the houses of your enemies. Byonna bye tugenda olwanagana nabyo Whatever you're going to fight with, tulina beera mu maka ge, It has to tulina be in kubeera his mu dduuka lye, house. tulina beera mu nju in ye, their houses, si mu maka gaffe. not in our houses. Mukama mulungi, God is good. woba obadde olwana If you've been fighting kufulumya mwoyo, to move out the spirit, jjembe lye baakusindikira that spirit they sent for you, lifulume mu maka go, to move out of your yessawa n'omulaba alwaneko it is time for the enemy to fight. ng'ayagala fulumya mwoyo mutukuvu mu That he maka ge. wants to move the Holy Spirit out of his home.
Yesawa ejjembe lyasindika lidde mu maka ge naye alwane lifulumeko. Bw'oliyongera odinywereza oligambe sigale wa mukamawo. Alwana lifulume likomewo. Bw'olwana lisigaleyo nanti ye yalikola nanti ye yalisindika sigale wa mukamawo. Abooluganda leero njaga bagamba olutalo tulutwala mu nju z'abalabe baffe. Kati olutalo tulutwala mu mibiri gy'abalabe baffe. N'obadde ogweri n'onuubuka Yesawa nabo bagweri banuubuke. N'obadde okaaba Yesawa kati nabo bakaabe. N'obadde obonaabona Yesawa nabo baboneebone. Nga bwe mubadde mwasiraana kano ke kaseera kaabwe.